zisusse. Simanyi ani yeegumbulira omuze ogw'okuleeta kamera mu basawo Abaganda. Yes, mwandivuddeyo okuvayo okulaga ensi obuwangwa n'ennono kuba abantu baali baagenda, abantu baalokoka. Abantu ebizibu byabasukkako ne balokoka. Ne mujja okulungamya abaana naye kati ate bajjajja b'abaana bazze okulungamya abaana muli mu ntalo. Entalo mu basawo Abaganda zisusse ku TikTok. TikTok waliwo omulembe gwe yeefugirako abasawo Abaganda nga be baliko nga buli scrolling osanga musawo Muganda. Olunaku olwaleero byazzeemu, ebyatulwanya byazzeemu. Nawe mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda, nange mwana muwala Washa. Naava Namatovu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo, kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Ate okuweereza nsinzira ano ku Silverback, ekifo kiri ku Samarudi. Gwe nno munnange eyeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa, eyeetaaze pizza osobola okuba nga ogitumya ne badelivaringa ne bagikuleetera w'oli. Ate olwokuna ebeera buy one get one. Olunaku olwa Monday ebeera buy one get one. Gwe nno munnange mukugamba yanguwako bwanguyi. Ate ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tuwayawayamuko, tugenda kuba tulinako ekibozibozi kyetumye n'akantu akannyumidde, oba kemba nsooka oba kemba nsembyayo. Anyway, kemba nsoosa nsooke nkaba playing then tukomewo tutandikira awo. Teri musajja, kino kyo ngenda kibagamba, teri musajja alowooleza mu kubba mukazi ssente oba kwagala abakazi balina ssente alina magezi. Bifo ky'okuba ng'akola ye ng'alowooza nti ssente agenda zijja mu bakazi, buli bakulima tebaana magezi. Junior ogambye I'm team you. Teri musajja asaba mukazi ssente alina ki? Wande naliko somewhere omunagamba mwabagamba temusobola tuwa mukwano. Era abatayina abeekuumidde n'ekitiibwa kyabwe tetwagala nnyo bitibwa but omusajja okumanya abasajja beekaza you guys asobola okuba nga ne bizinesi gy'olina tateekangamuko wadde omutwalo. Naye ng'akeera ku makya nagamba bebi emmotoka yange omupiira empiira gyaweddeko bebi kino bannange abakikola muli mutya? How are you guys? Mama muli basongo bumali. I'm proud of you. Emmotoka eyo tomanyi mayitire gaayo wabula ggwe kuba bebi wo oyagala like omusanyu seba naye omusajja ne bw'omusanyu otya you guys abaako ne gwayagala. Ate eri kinuma abasajja abawala babateekamu ssente be musinga okwendako. Nze bannange oba nze musiru oba like bamanyiiza buyinza kyemmanyi gye buva ne gye bujja oba kyenkuze ndaba mmanyi omukazi aweebwa, omukazi ayagalwa. Bannange kitunyumira nnyo ng'omusajja ako oba naye ne bw'akwata mutwalo n'akuwa owulira essanyu n'oweefiiringa nti oli mukazi. Naye bannange wadde mutusinga obulungi abagaba kkasente ekyo kika kyakudiba. By the way ebika by'okudiba bingi. Ekika ky'okudiba ekisooka kuwasa musajja, ekika ky'okudiba ekyokubiri kuwa musajja ssente, ekika ky'okudiba ekyokusatu ne weeteekamu ssente mu mikolo gyo. Ebyo nabyo bika byakudiba bisatu. Can you imagine? Ki ky'oba orashinga oba opapa ki? Ani gw'oba ogoba kuba gundi yakoze omukolo naawe ogukole. Kuba gwe olinamu akasente naawe oyagala okubeera ng'olaga abantu nti wakoze omukolo nange bandabe. Omusajja tannakugamba nti munnange tuge. Bannaye waliwo ebintu like bye turashinga naye nga twevuga speed. Buli kintu kireke kyevugire ku peesi yaakyo. My dear, one time ogenda sanga omusajja agenda okukuba embaga, agenda okuleeta ewammwe ebintu temwemalaamu maanyi. Owasizza omusajja omutaddemu ssente. Naliko somewhere mukazi munnange oba mukulu munnange n'akwata ssente ze yalina mu nsawo ye n'aziwagaayi n'amugamba bw'otuuka wali nga batusabye ebbiiru sasula. Ekyo nakyo kika kyakudiba.
bano abasajja mukimanyi nti fe ababaginya oyagala osanyusa omusajja asanyuka bane munansaasira oba nze muko I don't know but sikifiiringa muli nti omusajja nze ayina omuwa ssente. I don't feel it. I don't know why. Sikifiiringa nti nze ayina okuwa omusajja kyemmanyi omusajja yalina okumpa. Anyway, wabanga business gye nakola oba gye nkola ye yagimpa which is okay. Nangamba baby n'obunkutte muko nsobola okuwa naye tateekangamu nko wadde omutwalo gw'ensimbi wadde 15,000 akeera ku makya naye kaza nakubira simu nagamba baby mperezaayo ekyemisana musaba n'ekyemisana basajja mmwe temuswala abakazi tudibye bannanga abakazi tudibye kuno oba omulembe gwe tuliko gwe mufa I don't know why. Abakazi abawa abasajja ssente mu abasinze n'obboonoona. Omusajja sijja gamba mbu okumuwa si kibi okuwa omusajja kibi oba omuginya oba omwonoona. Ne weebuuza omusajja myaka 4 mu 5 okyasabiriza abakazi tolina koolina. Mu kusabiriza abakazi oba mu kufumbirwa tolina koolina. Mu myaka 4 mu 5 ofumbiddwa osabiriza abakazi bakuwasiza bakuwadde ssente naye tolina kyolagawo nga tolina you are nothing you guys. Nemudda ku bakazi ne bakola kuta twako obukazi obunaku twako obukazi obutalina twako obukazi obwavu akaavu kootasobola naliisa mwezi. Omwavu asobola okwepangisa asula ne mu nju esinga eyiyo. Bakyala bannange bakazi bannange mubuuke. Omusajja buli w'omulaba ng'ali minded nnyo okusinga ggwe nga yeetaaga buyambi okusinga ggwe nkwano oba toli ku bwangu muleke. Omusajja eyeetaaga obuyambi gy'oli mukazi munnange gwandaba olunaku lwaleero oba toli ku buyambi mute. Bane bakazi mwe mutuswaza ne mutuleka mu kuswala. Nze bannange oba kino nakyo kika kyakudiba ekyobutawa abakazi sajja ssente simanyi katudibe bannange tetugenda wa abasajja ssente tukera nko ku makya kunkolera bizinesi n'omusajja n'obeera proud mbuze mukazi wange yampa ssente mbuze ng'ayagala kusanyusa bbaawe mukyala munnaffe tuulako wansi tuulako wamu. Tosaana na kwambala mpale weetaaga kwambala sikaati ove mu bagundi mu bajjakobo obeere nga gwe nanca. You guys abasajja mwekaza bwe mutyo n'okuba essimu mbwe emipiira gyange giwedde emmotoka gye situulamu tali yange. Basajja mmwe mwekaza mutuswaziza n'ekika ky'okudiba ebika by'okudiba bingi naye bino bika byakudiba byennyini kabisa. Nosulewo omukazi Monday to Monday nga naawe oyogera muba nga muvuma bawala mbusimayi badibye mbusimayi twakuwa abakazi aba eyo omusajja ategeera ayina common sense afumbirwa. Bwe mba siri mulwadde wa mutwe eriyo omusajja ayina common sense gwe bawasa bagubawa ssente. Mbakomerawo mu paati 2. Anyway eno wiiki yennyini oba last week kale kanswale nti bituteko weeks nga bbiri kangenda baplayingiramuko tuwuliremuko naawe ali eyo ombuulire bannange ki ekigenda mu maaso ki ekitabudde bajjajja b'abaana nga muli mu kwetyoboolera ku tikitooko bajjajja b'abaana kiki kyo. Anyway naagadde okubirako jjajja ndawula naye neerabidde ne katupulayinga akantu kano then nkomewo ntandikirawo saagala kwewanda bigambo mu kamwa njagala mmwe bennyini mwewulirireko jjajja ndawula kye yagambye. Nabadde nnoonyaako ne jjajja Jjumba oyo gundi ezimu zaakoze clips
saazirabye kasooke tuplaying and then bwe yamalanga ng'alyoka agamba nti eno mu kyalo tewali basawo bakola mugye mukono mu kirowooza bwe batyo baagunjawo akabiina ak'okugenda mulembe omupya oba ekyo okimanyi oba tokimanyi nze ne mbalayirira sekkadde ngenze kusigala mu mulembe omukadde amazima nze ndi wano ku lugendera bulungi essabo lye nnina Kabona Jjumba wadde mugagga nga ye bw'agamba naye ajja kutuuka kufa nze ngenda ddi kuweereza ku WhatsApp kubanga eryange sizimbenga n'abantu nti baalizimba n'abantu nze sebo nkolera mu mpuku era empuku yange ennungi bulungi eriko n'oluggi era eggalwa kati saaba Kabona Jjumba akuwa ennaku 7 ng'ofudde alina obuyinza ku muntu w'ennaku 7 buli mukazi gw'ayingirira n'afa yabatta kubanga alina abakazi abawerako n'omusirikale era naye yafa yakatwibwa abakazi 3 buli gw'ayingirira afa buli gw'ayingirira afa ekitegeeza y'abaloga abafe atwala ebintu byabwe bannaye katukomaawo olugendo odi ebadde ekyali mpanvu nnyo naye ng'olutalo nalulabyeko ku social media handles oba nalulabyeko ku TikTok Jjajja Jjumba aligaweesa Lubowa awamu ne Ssaalongo Ndawula baafunamuko obutakkaanya ne Jjajja Jjumba I think so ndowooza omu n'asirika naye ng'ate baali bakolako bombi so simanyi lutalo lwavudde ku kyoba lwavuddewa twasesewulira bya Tabaalo simanyi biki nengamba luno olusawo luno olw'amayembe n'emizimu ne lubaale etaagamuuko abantu nga bamaanyi ddala kuba oba omunafu oba togenda malako so nendaba Jjajja Jjumba n'agamba nze sobola kuyomba nabateevuga Ssaalongo Ndawula n'amuddamu n'amugamba ye takola taxi talina motoka transport what ezo ye talina motoka ayina masabo so abasawo Abaganda buli muntu andaba ku kamera wano abeetaaga oba omuntu aba asobeddwa aba alemeddwa amwetaaga naye bajjajja b'abaana tubadde tubasaba jjajja ku bombi gwe mmanyiiko Ssaalongo Ndawula tubadde tusaba temweyanyika buziina bwammwe kuba kati omuntu omulabye andaba eyo oba alaba ebintu byonna ebitambula ku social media ayinza okunyiiga oba n'agamba naye bano abantu be bamu waliwo yavaayo n'agamba kamera zisusse era ne Ssaalongo Ndawula yayogerako nti kamera zisusse simanyi ani yeegumbulira omuze ogw'okuleeta kamera mu basawo Abaganda si mwandivuddeyo okuvayo okulaga ensi obuwangwa n'ennono kuba abantu baali bagenda abantu baalokoka abantu ebizibu byabasukkako ne balokoka ne mujja okulungamya abaana naye kati ate bajjajja b'abaana bazze okulungamya abaana muli mu ntalo entalo mu basawo Abaganda zisusse ku TikTok waliwo omulembe gwe yeefugirako abasawo Abaganda nga be baliko nga buli scrolling osanga musawo Muganda olunaku olwaleero byazzeemu ebyatulwanya byazzeemu bajjajja b'abaana tubadde tusaba olw'ekitiibwa ekiyitirivu temutyobola nnyo bajjajjaffe temutyobola nnyo bajjajja babatuulamu temwetyobola nnyo mmwe kuba ffe ng'abalabi tubawa ebitiibwa abamu babawulira buwulizi tebabalabangako bwe muleetawo olutalo bwe mutyo muba muwaaki omuzzukulu oba muba muwaaki omwana oyo abeegomba okubatuuka ku lunaku olwaleero tubadde tusaba akulira abasawo Abaganda tubadde tusaba otuuleko nabo entalo zisusse kati ffe mulwana weemuti omuzzukulu addewa muba mutulese mu bbanga tuba twanika bajjajjaffe tuba tuswaza bajjajjaffe tubadde tusaba omukulu w'obuwangwa n'ennono abakulira abatuuze oba ayogereko gye muli sigamba jjajja aligaweesa oba jjajja Ssaalongo Ndawula no mwenna bannange ekisusse
abazzukulu mubalaga birala. Bajjajja mwabaanika yanika buli kimu kati mukiteeka mu kamera. Luli mwalina ebyo bye baagamba nga simanyi twekisize. Naye kati we tuli bannange tuswala. Bannange tuswala. Muli mu kweyanika, muli mu kweswaza, muli mu kweyanika buziina. Kinnuma kuba ndi naava, ndi mwana wa mbejja be banzaala. Nva mu lulyo oba abanzaala bava mu lulyo lw'Abalangira. So ensonga ezo at least nzimanyiiko. Ne tubadde tusaba bajjajja b'abaana bambi temutuswaza. Temuswaza nnyo bajjajja mmwe, temwanika nnyo bajjajja mmwe, temubateeka nnyo wansi. Bwetyo nno bwe tubeera ku Life Experience Uganda okuweereza tusinziira no ku Silver Baker gweno munnange nkugamba jangu oyitewo kubatunda ebyokulya n'ebyokunywa. Ate olunaku lw'Emmande babeera ne pizza buy one get one, olunaku lw'Olwokuna babeera ne pizza buy one get one. Gweno omukyala eyeetaaze okukolako okunyirira okushayininga noonyako abanavas bite bakola makeup bateekako bukowekowe, boza wig bateekako wig. Bannange buli kimu ekiri mu beauty abanavas beauty bewaayo gwe omukyala okubeera nga bakolako ate nga n'abaagala okuyiga makeup tubasomesa. Yes, my CEO yangambye tubasomesa. Abetaaze okuyiga wig, abetaaze okuyiga makeup, mwenna olugi lugule mbanoonyeko ku namba zaabwe ez'essimu. Era sigenda kubeera nga nsukaawo. Ebigambo byange bibyo olunaku lwa leero. Mubeere bulungi.